po jako akawuwo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti amasomero gakuggulwawo mu butongole ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogwa January ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yalambika nga mu mbeera n'abazadde n'abakulu b'amasomero balina okutwala obuvunaanyizibwa mu kuzza abaana ku masomero nga bagoberera amateeka g'okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Emisomo egy'omwaka guno gijja kusinziira ku ngeri abakugu mu byenjigiriza bannannyini masomero abaana b'amasomero n'abazadde bonna engeri gye banaakwasaamu ensonga zino. Enanga agamba nti olusoma luno olusooka lugenda kukola kyamaanyi okwongera ku byenjigiriza naye wakati mu kusomoozebwa kw'ekirwadde ki COVID-19 wano nga poliisi esabye abatwala amasomero okukendeeza ku nkyala y'abazadde ku masomero okusobola okwewala okutambuza nawookera COVID-19. naye bwe tuba tuggulawo amasomero tuba era n'okuwabula okugenda eri abazadde abasomesa nabo bonna balina akakwate ku bulamu bw'abaana nga baddayo ku masomero. Eno ettaamu esooka egenda kwongera ate amaanyi mu byenjigiriza. Ono agamba nti abaana okudda ku masomero kigenda kuleetawo omugotteko mungi ng'abatwala amasomero basaanye battukize buto enkola ey'okukebeza abaana abaddayo kusomera ekirwadde ki COVID-19 ate nga n'okukwekebejja okulaba nga tebakabasanyiziddwa. Abaana okuddayo ku masomero kigenda kuleetawo omugotteko naddala wano okukeera ku makya jjaamu oyo n'okulaba n'obudde netunoneramu abaana bano mu masomero. So twagala okusaba bannannyini amasomero gonna baddemu okulaba nga bayibula enteekateeka ze baali balina. Poliisi era yasabye abazadde abalina abaana abasoma nga bava waka okubatuusiza ddala ku masomero okusinga okubakomya mu makubo kubanga eno bafunirayo obuzibu bungi ng'obw'okubawambako n'ebirala. Abazadde abalina abaana naddala abadde abaana bano mubatuuse munda mu ssomero mu geeti mulyoke mukyuke. Enkola y'okuleka abaana nti kati wano otuuse sale kkubo oba gwe n'osigala mu mmotoka n'osaba omwana asale obulabe buyinza okuva ku sayidi eyo n'omwana oyo n'afuna obuzibu oluusi ne bamutomera n'omutomera. Tetuleka baana makulu abaana tubatuuse mu ssomero munda. Mu bitundu by'e Namuŋŋoona poliisi eriko omukyala nga musomesa ow'emyaka 42 eyabadde ku ddagala ly'akawuka kaweweeza ku Mukenenya gwe yagombyemu obwala oluvannyuma lw'okusendasenda omwana omulenzi w'emyaka 16 n'amukabasanya ng'ate takozesezza kapiira n'ekigendererwa eky'okumusiiga Mukenenya nga wano bayanguye okuddusa ebbujje lino mu ddwaliro okufuna obujjanjabi okulaba nga akawuka tekasaasaanira mu mubiri gwe. Naye newankubadde nti abadde atambulira ku ddagala ate yafunye omutima ogw'obukyayi, omutima ogw'enziro we yagenze n'asikiriza akaana akalenzi myaka 16 n'akasendasenda mpaka mu nju mwasula era n'akozesa omwana ono mu ngeri y'okumukabasanya ate nga akozesezza kapiira. Kugamba olabira ddala nti ekigendererwa kyabadde kyakusiiga mwana ono obulwadde ekifaananyi ekitali kirungi. Ono agamba nti ebikolwa nga bino eby'okukabasanya abaana abato byeyongedde nnyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyokka ng'okusoma kusembedde ng'aliko amagezi g'awadde abazadde ku bayinza okulabira omwana akabasanyiziddwa n'abasaba okuddukira mu b'obuyinza. Mu disitulikiti ey'e Madiokolo ku kyalo ekya Panya era naye waliwo omuvubuka myaka 2 gwe bayita Oleama Jackson. Ono maama w'omwana ono nga bamanyi nga ne yamulekedde omwana omuwala myaka 3 nti agira mumukuumirako agenda agula emmere mu katale akomewo. Maama w'omwana ono olwabuliddeyo omulenzi ono myaka 2 kye yakoze kwe kutandika okukabasanya omwana ono myaka 3
omwana n'atandika okulaajana nga ye teyefiira naye. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye bino twagala abantu baffe bamanye nti obulabe obuviirako abaana okukabasanyizibwa ebitundu ebisingako bisibuka mu abo abantu betumanyi.